Bannamwe mwegendereze. Now Sheebah alowooza nti bali alowooza nti yatuuka. Sheebah ye alowooza nti takonebwako. Sheebah ye alowooza buli kimu yakimala. Achovola ba sometimes mulaba abantu bana bagenda mu maaso ne bakuba ennyo, ne bafuuka nnyo abakabi, ogenda okumaliriza nga bali ku zero. Naye lwaki? Lwa bikolimo, lwa jogo, lwa bunyomi, lwa kumanyira bantu bakulu babasingako. Sheebah muto ku Mamuli Katumba. Mamuli Katumba yaliko w'amaanyi okusinga ne Sheebah. Naye Sheebah olw'okuba yaweereddwa obuvunaanyizibwa yagenda mu maaso n'okuyisaamu omuzeeyi amaaso. Muzeeyi amukolimidde, amwogeredde ebintu eby'enjawulo. Sheebah y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti bayisaamu abantu amaaso mu federation yaabwe empya ey'aba musician, era nga waliwo n'okutiisibwatiisibwa kwe balese mu bannamawulire nti bw'oyogerako either ogoba ku mulimu ku radio gy'okolera oba TV, Sheebah afunye nnyo amaanyi ag'enjawulo. Lwaki Sheebah afunye nnyo amaanyi ag'enjawulo agaleetera n'okumanyira ba legendary n'abantu abakulu? Sheebah amaanyi agajjawa agasobola okuba nti oba oliawo atuuka nekusa ery'okuyisaamu bannamawulire amaaso abayita ba foodmongers. Kati nno munnange wetwogerera Mamuli Katumba agenze n'agamba nti bw'afa Sheebah abeera accountable ku nfaaye. Era n'agamba nti ye okusonyiwa Sheebah masigidi n'ekyaki birina okuba nti bibeera involved, era n'okuba nti oba oliawo bisobola okutawuluzaako olutalo luno. Naye agamba nti tasobola kusonyiwa Sheebah ku kyeyamutuusaako. Lwaki Sheebah afuuka ekizibu after quitting No Sleep? Lwaki Sheebah afuuka ekizibu eri bannamawulire? Lwaki Sheebah agenda mu maaso n'okuba nti adisrespecting abasajja? Lwaki Sheebah agenze mu maaso n'okuba nti afuna more power, ereeta mikwano gye ku bufuzi newankubadde tebalondebwa n'abatuuza mu maaso ku ntebe abalala n'abaggyako? Nkuleetera Mamuli Katumba ebikolimo, bannamawulire ebikolimo, abasajja ebikolimo bwe basindikidde Sheebah. Mwebale kuba nti mutugoberera, mwebale kuba nti mutuwuliriza, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti oba oliawo mutambula naffe mpola mpola. Amannya gange Ntambi Jimso, omukutu gwa Uganda Mukamooli. Nja kusaba muganda wange munywanyi ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga, then tutambule fenna mpola mpola. Musajja mukulu yayimba akayimba, mukoddomi wa busoga abanantuuse, mukoddomi wa busoga abanantuuse, nayigaga nenda kutwala nayigaga. Musajja mukulu yamanyikiddwa nga Mamuli Katumba, yaliko omuyimbi w'eggwanga era ow'amaanyi. Yagenda nafuna accident, nafuna n'obulwadde obwamuteeka ku kagaali, oba oliawo n'alemererwa okuba nti yeyongeraho ne kaliya ye. Yasobola okuba nti ayitibwa mu lutongole mu kitongole ky'abayimbi ekipya oba ekibiina ky'abayimbi ekimanyikiddwa nga Uganda Musicians Association Federation ekipya ekitula wali ku Serena nga kikulirwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo, Sheebah Palaso, Kogata, Anne Spice Diana n'abayimbi abalala basigaddewo. Mamuli Katumba aweebwa omukisa omulala okwogera. Sheebah yagenda mu maaso n'okumulaga nti gw'oli muzeeyi tolina kyotugamba, era nga Sheebah yafuna n'amaanyi agayita poliisi esobola okuba nti efulumya musajja mukulu amanyikiddwa nga Mamuli Katumba emuthrowing wabweru, nga bo bagamba nti talina album ze yali akoze, talina nnyimba za kabi Mamuli Katumba ze yali akoze, wabula bo balina album ze ziwera ne skaddo.
Now obutamanya kintu kibi nnyo n'okutegeera kintu kyanjawulira Mukama akikuwa. Sheebah bukyanga ava mu team no sleep aze akola blunders ez'enjawulo era okuva Jeff Chikwa yamuvaako yefuula kyewaggula nti akola buli kimu. Sheebah yavuma omusajja ono Eddie Kenson yenna nasituka n'atawuluza olutalo, ensi yonna yesiwala nga Karungi agenda mu maaso n'okuba nti ayisaamu omusajja ono amaaso. Omusajja ono avudde n'akolimira Sheebah n'agamba nti be baliko ye mukyalo omulungi agende mu maaso n'okuba nti ayisaamu abantu amaaso bw'atyo. Yeffe tuyimba oba twayimba bo bokka be bayimbi. Avudde n'agamba nti Sheebah ku mpisa z'alina ne ku gundi z'alina tasaanidde kuba nti asemberezebwa mu bantu bonna. Avudde n'agamba Sheebah is a curse nti era n'okumusonyiwa tasobola kumusonyiwa. Omusajja ono avudde n'agamba nti yali humiliated, harassed, embarrassed by Karungi Sheebah. Era Sheebah teyakoma okwo n'ayita ne security oba abajasi amagye ga SFC agabakuuma nga bakola enkiko zaabwe gajja gafulumya omuzeeyi oba oliawo eyali agezaako kuba nti araisinga points ze. Abayimbi bonna si bato si bakadde batunulira Sheebah ennaku zino is untouchable. Okuva lyatuuka mu bufuzi kirabika mbu yafunako force endala driving. Sheebah anaamanyikibwa nnyo mu bintu by'okujogga abasajja, okubayisaamu amaaso n'okuyisa mu bayimbi banne amaaso. Mu lukiiko olumu yagenda n'asitula Palaso n'amugamba agenda wali cabinet vice president omulamba mu ntebe eyo n'agituuzaamu ate omuntu atali ku kakiiko wabula omukwano okomedian yamanyikiddwa nga Anika Nsiime. Ekyo no kyakulaga nti oba oliawo ye ayina powers ensukkulumu okuleeta mikwano gye n'ab'ekika ne family mu meeting okusinga abantu abalala bonna. Now people say nti kiki ekiviirako Sheebah okufuna bino. Sheebah ekisooka yakola nnyo okutuuka w'atuuse naye talowooza nti ye mukyala asoose okuba nti akola ennyo okutuusa w'atuuse. I think bw'otunulira omukyala gwegomba nga Rebecca Kadaga yali Kadaga talina mwana naye asobodde okuba nti ayamba pushinga ekitonde kikyala n'okupushinga ekitonde kisajja. Era bw'otunulira Rebecca alitwala Kadaga real model wa Uganda ne mu Africa mu bakyala. So ono akwata obutasoma bwe omanyi like Sheebah akwata obutasoma bwe n'abugatta ne emotions nti engeri gye yabugumizibwako ekitono n'alowooza nti ye yakola nnyo buli omu alina munyiigira ate bafunamu power buli omu alinamu linnya ku mutwe. That is the problem gye tufuna n'abayimbi b'e Uganda. Personally I have no problem with Sheebah but embeera ne gyeyisaamu si yanjawulo like yanjawulo. Omusajja ng'oyo ayinza okukasinga Sheebah nafa nga talina kantu konna because Sheebah yamuyisaamu amaaso. Mamuli Katumba yamu ku bayimbi abali much respected mu industry, abachejinga industry kaduka mu industry n'amuteeka mu life. Omukyala Sheebah yagenda mu maaso n'okuba nti amunyooma n'okumuyisaamu amaaso n'okumutyoboola n'okumuvuma n'okumuzalawa n'okumukola ebintu byonna. So I personally Sheebah sikulinako obuzibu but probably nina obuzibu neneeyisaayo ku kitonde ekisajja ng'ejjo kiyisaamu amaaso, mu bayimbi banne ng'ejjo bayisaamu amaaso, mu bantu abakulu eng'ejjo bayisaamu amaaso. Ffenna tuli bahasola naye tulina okubeera n'empisa. Awo mukutu gwa Uganda Mukamooli Mapitantam Jimso omusajja mukasenze n'amugamba nti agenda kufa
nga mwavu ng'awunya ate n'agamba nti tali musonyiwa okujjako kyaki oba n'omusigiti nga byebize okuba nti bibatabaganya. Bye bye for now. Jimzo, for you, kakube mu next episode.